Oluvalu okulaga amawulire ag'okuttibwa kw'omwana Clevis Kisitu nga kigambibwa nti yasaddakibwa omusamize Richard Sonko. David Kalule amanyiddwa nga Kiwa Bizigo n'abalala omwaka oguwedde emityana ng'olukye balisa mulalu w'awaka eyamba kwasidwa musala omulamira gusula mu kabuyonjo olwo ebitundu ebirala ne babitwala wabula ku ntandikwa y'omwaka guno bazadde b'omwana beekanze okulaba Sonko ku kyalo ng'alya butaala. Ne tumuleeta wano eno ne bamusala ne gamba nti Sonko ne Kiiwe be baasala omwana Ssaalongo gwe bakwasa ebyasigalira by'omwana nagenda tulisuula mu ttooyi naye kyanzijako enviiri ku mutwe nga fayiro okuva 4 ogw'okumi banze nagenda nga 22 omwaka oguwedde ogw'okumi nga fayiro teri mu system tebagirekodingangako nokola okunoonyereza kwange ne bankambuwalira asiga olina otubulira ekyokukola ne mugamba okutuula ne fayiro eyo si kintu kya mu nsawo lwaki watuula ne fayiro togiraze aba records tebalina kye bamanyi era kola olunaku lwe nayomba lwajjayo fayiro nagamba muteeke fayiro eno mu records mumale mugitwala ewa judge mu controversial fayiro. Rachel Kasegu mama wa Kisitu azewa ku Bukedde TV ne yeekubira endulu ng'agamba nti kyawunyisizza okulaba Sonko ku kyalo era ng'agamba nti obulamu bwabwe buli matiga. Kakati omukulu Sonko oyo bwe baamuta yatuukirawo awaka maka ge kubanga amasabo ge we yali asawulira n'amenya amasabo gonna okuggyawo obujulizi naye ffe twali twamala dde okwata ebifaananyi kale ne wajjawo obujulizi kyova mulaba nti okuteebwa kwe kugenda kutaataaganya obujulizi. Kasegu akaabye bw'abadde annyirengera mutawuni gye yattibwamu ne kkooti y'ekkololo gye yali baze omusango gwe neeyimbula Sonko bannannyini mwana tewali kibamanyi. Wiiki ewedde mukulu w'omusango bwe baamutadde mu mbeera nga tetulina kye tumanyi baakukuse byabwe ne kkooti gye baamuteereddemu yennyamiza baamuteereddemu International Crime Division ekkololo weewuunya omusango ogubuulirwa e Mubende ne bwe guba gubadde guwuliddwa eyo era tufuna ebbaluwa etuyita bwe twawaabira n'omulamuzi bwe baakoze ekintu kyabwe era ne kiggwa. Onannyini bamugambye ng'agenze mu kkooti ekkololo mwategeereza nti obulamu bwabwe buli matiga kubanga asobola okutuusibwako obulabe. Asabye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura nga bwe yassa amaanyi mu nsawo guno ku ntandikwa ddemu akwate Sonko olwo batandike butookooza kubanga ayagala wabeerewo obwenkanya ku buli ludda. Munoonyereze n'okuteebwa kwe kwavudde ku kifo abawaabi obutamanya azibweyo nga naffe ababawaabirwa abaafiirwa omwana waffe atagenda kudda nga at least tugumiddwa nti tujja kufuna justice. Mukulu Kayihura nkukaabira ssebo wateeka amaanyi mu musango guno neeraba gye gutuuse mukulu vaayo gy'oli osituke n'amaanyi olabe nti omusajja oyo bamuzzayo mu kkomera kubanga n'omwavu asobola okusinga omusango si bagaga bokka kubamu balina ssente ezigulirira. Lwakopi Osiromo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.